Acrobat, acrobat, acrobatic. Mulavu wasitula nemet acrobatic. Acrobat, acrobat, acrobatic. I wonder how you do acrobatic. Yo, what's up, everyone? My name is Leila Kayondo, and I'm asking you guys to please subscribe to the final channel. It's the best channel ever. It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. Nga today tulino Mukyala wetabu owakabi bamuyita Leila Kayondo. Leila, welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having me. Nawe chikolo otyo kubanga for years. Olinayo bukere na bomero bwa anti-aging. Zeno ndi muto. Simanyi lwaki mutandika okumbalira emyaka. Ndi muto nnyo. Tulabye abayimbi abaze myaka 2 ne bakaddiyirawo. Nze ndi muto era nkyakula. There's no secret. The secret maybe is loving yourself. Neyagala nnyo man nefaako. Bw'oweeyagala ennyo waliwo ebintu ebituuka nga tebikyakustressinga. So you live day by day. So I love myself and then I treat myself so well. Kwegamba buli kintu kyonna kyonna mba nsobola okuba nti kyenjagala kyetuusaako nkyetuusaako. So tewaliwo science yonna. I just love myself. Manyi waliwo science kuba nange njagala nsigale bweni for the next 10 years. Nga sikyo. Neze simanyi lwaki olowooza mbu nina kuba nga neeyongerako ndi muto kyali wange. All right, Leila, what else do you do apart from music? I own a fashion store eri ku Kingsgate Mall Kabalagala. Nina n'ebintu byengezaako kwasaganyaawo ng'omuntu. Life ebeerawo lwa kuyiiya nga bw'obitegeera. Otunga ngoye, letters already made. Ndeta eziri already made. Njagala nnyo fashion to the point that when ndaba ekintu kyonna ekirungi naye kiba kya mwana muto. Because I even sell kids stuff, abami, abasajja ndeta, ebyabakazi. So at least wembanga siri mu music ngezaako kwasaganya ebya fashion. And ate abantu baagala nnyo even my fashion sense. Kyekyo kyesinga okutegedde lwaki Leila abeera bw'ati nti ne waba tannafuna hit ta stressing nga teyeerumanjala kasente weekali mu fashion store. Olimbye nnyo naawe. Kati ndaba ebifaananyi byo ku Facebook. Bwe ndaba ebifaananyi ebyo ne ngamba bannaayi Leila tayitawo wano ebifaananyi ebyo oba ogenze mu photoshoot obanga olina ebweru ng'otravelinze ddala ebisinga okubeera ebweru inenge ndio yambalamu nengamba ekyatuka ku masakete kyagwe ku Leila nga ba socialite obufaananyi bwawe bumala ne buvaayo bufaananyi bwawe go nedda nze normally before nga sinakwekubya ekifaananyi nsobola na kuchecking around the environment n'omuntu andi around. For example mbanga kati nkuba mwana ekifaananyi sokera nentunula ani alimu emotoka biki brand. So by the end of the day nti no embera yonna esobola okubeerawo okitegeera embera yonna esobola okubeerawo nenze nekubya ebifaananyi according to even the moods sobola okumala even emyezi ng'esatu nga sekubiza kifaananyi naye ng'olina mu gallery store buli lunaku otuteerayo ekipya nteekayo what do you think about those photos linking? Are they targeting socialites? Kuba nabadde nkola rankings z'aba socialite. I put you number 3. People who trend on social media bakolerako marketing showbiz. Naye we nakoze list eyo nalabye nga abasinga okujjako gwe obufaananyi bwawe tubulabye. No, anyway, are they targeted? No, they're not targeted. And sijja kuddawo ntandike kunenya nnyo bonna abakyala ebifaananyi byabwe bwe biti ebivuddeyo. Nti oluusi obeera okikoze bukozi nga tomanyi nti kigenda kuvaayo. Friends betray you, boyfriends or husbands betray you. Ne bivaayo era nsisobola kuddawo ne nvumirira omukyala mbu lwaki yeekuba ekifaananyi ky'obwerere. Kubanga we all fall in love. Oyinza okugwa mu love n'omuniga nga ayagalayo akafaananyi n'okamuwa. So nze I will stand on my ground sigenda kunenya mukyala yenna akafaananyi kike akaliikinze. Bano bennyini maybe kye tulina okukola ng'abantu we have to just watch and stop trusting people with our private lives, and that's it. How is social media business? Because of late ndaba kuliko nnyo marketing ku Facebook bichi. There's another trend advertisers take. Nze ng'omuyimbi sibeerawo which trend they take. All I have to do is to sell my brand, making the sure nti nkoze oluyimba olungi, nkoze video ennungi, njiwa abantu bendowooza abalina okugifuna. So kati ngeyo party ya social media I believe nti nabo baliwawo abakikugukamu nenze sikikuguka. Oddamu ddyo kola video. Na Kafulumye video jo bagita acrobat. Acrobat, yes. Sengaze yali king dance. Video ndako babayita ba king dancer, king vixen. Babayita video vixens.
abo si bakazi. N'abasajja basobola beera video vixen. Video ya Laila eddako nsabye omulimu tojja kunsasola. Oyagala beerawo nga jasubi byamu. Video yako Robert ensanyusiza. Omuyaayi n'engeri gyakuluddemu ku floor nga naye nedda. Nawe wali nkuludde. Olowooza nno byangu. Mukola text nnyingi nnyo ne mukoowa ojja tuuka ekiseera ng'ambe kyali wange be nakusaba nga mbadde manyisi nti byangu naye bizibu. Ngezaako sijjako. Talking about music. Collabos zo zinyumira nnyo okusinga yodduo. Why? Simanyi lwaki kyoba onnyonnyola. Kirabika muteeka nnyo obwongo ku collabos zenkola ne muleka singo zange. Olina collabo ne Helen Lukoma. Olina collabo ne Chameleon. Olina collabo ne Shiba. They are very good songs. Radio and Weasel. There's so many Aziza Zion, GNL, Dan Flavor banji. Yes. Waki collabo zo z'amaanyi nnyo? Simanyi kati ekyo nange nina kyebuuza abafaani bange bantuuze bannyonnyole lwaki basinga kwagala collabos more than the singles. Olowooza tolina kola yodduo noberanga Radio and Weasel oba some duo of sorts. No, I believe in myself. No, I'm not saying that you are bad. Buli muntu yena ayagala okukola ne Leila Kayondo. Kitegeeza nti akola ne Leila Kayondo kubanga alabyeko music we nga lieka. I'm not saying you are bad. You actually have a very great voice. Naye nga onolaba, there's some guy wamitanga Dizzy Nuts, is the late. Nga wayimba oluyimba nateka kibesi kye ku luyimba olulala. Nga olaba Radio and Weasel how it was. Radio wayimba yeka, Weasel wayimba yeka today. You feel there is a gap, there's something sweet. Kat collabos zo, whenever you come in with a hook, oberango omuntu oyo abeera agenda okuba that sweet line. I feel oba your voice is too sweet nti we lubeera solo nga luli lwokka tutuuka ne tukimanyiira. Kati ekyo kino nja kuddayo ke wange ntuleka awo ku dining nkirowoozeeko. Talking about Dream Girls, mwayawukana and since then ndabako omu oba babiri. That is you and who's this girl? Rena Nalmans, yes. What happened to the third one? I talked to Anita, not oftenly, nenjo mtera okwogera naye ali bulungi nnyo era akyayagala okukola music. Era abeerayo mu studio ebiseera ebisinga ng'akola. Naye ndowooza maybe the timing nti abantu baba baludde omulaba. Kubanga oluusi bafanzi baffe baagala okolere ku pace gye baagala okolereko. But I know she's a very good artist and she'll be back very soon. Do you dream revamping the Dream Girl? We've tried that several times because we're friends. Tukyayogera tuli ba mikwano. Tugezezaako okukola ennyimba mu studio ezimu zikyali eyo. Naye wakuba nti nno twatuuka ekiseera nga buli omu alina different timetable. Buli omu takyakolera ku timetable ya munne. Kati awo obudde bwe bwatulema okwasaganya. But we're friends, anything can happen anytime. As we are concluding this, nowadays I was reading, is it Kamunye? Ne bakubamu basita abatanazaala oba balemedde ku lujja. Laila, oli ku lujja? Tukujjawo oba nange bino ebintu bya love ebyo by'okufumbirwa nze ndowooza Katonda alina kikola si Kamunye nga bw'ogambye oba bantu kwogera. You have to fall in love with someone okuzaala era olina nze simanyi kuzaala timetable ne oba mbu abazaalira materialistic things. Nze njagala nzaala omwana out of love, out of respect. And that's it. So I'm taking my time. Which oba manya nti no timetable yange tenaba kuggwako. Of course tenagwako naye waliwo bagamba nti kati guno omuyembe yellow wins gwakulya. Tulabira ddala ndi yellow Tulabira ddala. Inshallah njagala nnyo abaana era nze nkimanyi ndi mukazi muzadde era nina abaana. Bayinza okuba tebava mu my womb but I have kids. And I love kids anytime, so nja kuzaala era nja kufumbirwa ate ebintu byonna tubyogera naye at the end of the day bya Katonda yakola ki yasalawo. Yes. So nga tumaliriza, one question I can't live without asking. Where is SK? I don't know. Nange mpulira ali eno naye nange simanyi. Yali manager wo? Ataberangako manager wange. That's like a family friend and that will always be family. SK Mbuga is my family. So ayinza okuba taliiwo kati naye nkimanyi nti wanaakomawo ajja kunyumiza gye yali mbanyumize. Anti nina olugambo banyumize. Osoka yakubiraza akasimu nti SK yakomyewo. I'm very sure 100% nti bwatuuka wanajja kunyumiza gye yali nange mbanyumize. Okay, we're out. This is the final channel. Laila has been our guest today.